Maziga Merere ewa Eddy Kenzo Kitalo nnyo Kitalo ddala Bambi Muganda wabadde ayitibwa Mande yafudde. Ene Newspark channel soko liking subscribing ku YouTube channel ya Feno atero leka obaka bwawo mu comment section. Kitalo nnyo Kitalo ddala amawulire munange simalungi Muganda wa Eddy Kenzo ayitibwa Mande munange yafudde oba yavudde mu bulamu bw'enseno. Kigambibwa nti ono yakubiddwa oba yalumbiddwa yabadde ava ku kabaala akamu munange n'atasobola kuba nti no mukwano awona abwebityo nno webiri erudda eyo. Katusabe Mukama Katonda ayongera okuba nti no agumya Eddy Kenzo kw'ossa n'ab'enganda. Enteekateeka z'okumuziika zo zikyagendera ddala mu maaso. Tukkirize tubeere nga tukuwa akavidiyo kano. Mande yamu ku basajja abenasooka okufuna obutakkaanya nabo mu big talent mumanyi n'entongo oba na principles zange omuntu batasobola kutegeera. Mande lumu nga ngenda ku big talent teri tamanyi bayiven nga awulya ddigi ejja kuba omutuuze naye nga tamanyi nenzigula ku nambuza gweyagala ki mugamba nsooka mufunira nambuza gweyagala ki ngenda okulaba nga afaananamu Kenzo esa kifaananyi nyingira buyingizi nagamba gwe sebo yitawo wano oyagala ki mugamba sebo njagala Kenzo bakuyitani bamira bambita Jacobo omutuuze gwe okuledde bambi nsonyiwa. So Mande abadde muntu nnyo nga afaayo nnyo okumanya abantu okusookera ddala ate wakutegeera tusobola kyakwerabira. Mande n'ekirala nti ye muntu nze gwe nzijukireko nze abadde ancunya nnyo obwenyingiza emmotoka mu big talent amanya ababeera ssente era ng'agiddamu n'ajjamu ssente n'atambula butambuzi n'agenda agamba nakola guno tansasula kadi zino zitutte. So Mande kulwange abadde kyali wange niwaba n'ekizibu kitya ng'atera nnyo okugamba nkojjako n'ekizibu ekiti njagayo miliyoni emu nga miliyoni emu Mande ogenda gikozesa kale nfunirayo 10 kati abadde akinyonyonze Rema n'abalala abadde sokozi bw'aba ayagala ssente. So Mande abadde kyali waffe era kulwange tugera musubanga omuntu because abadde aleetera Eddy Kenzo okubeera inspired okukola ennyo obutadda waliwo gye baali libadde ettabi ly'amaanyi nnyo nga buli kesere walabako ku Eddy Kenzo wamulabako nalina okukola ennyo kwa ntino abeezaawo Muganda we mukulu we. So abadde nga taata we ne maama we baatayina Eddy Kenzo. So kulwange kyannaku nnyo tasobola kuyimira namu kamera kwogera because oli blood we nnyo basigala bakulaba binga tanakufuna Muganda we muwala. So kibadde kyakusalirwa nnyo kwa nti Mande atafuddeko. According to stories bagamba Mande yafudde ki? Mande bamukubye bukubi yafunye obutakkaanya ne banne gye baali ne bamukuba n'afuna obuzibu ku kawanga era kyamuviddeko nti bulamu bwe bukomakereza bageza kumutwala mu ddwaliro nekyabadde too late gye yafiiridde ate tuvudde nti okufa kyekimu ku bintu bye tosobola kema kyakutegeera nti ogenda kufa otya kijjabu zino ga nti tayimu yakufa wena wajja nakuba oluyi ogwabuliwane n'ofa. So Mande badde bamukubanga najjanjabwa naddawo nga mugumu musajja mugumu abadde mugumu nnyo era akansabye Mukama Katonda muwala we gwatulekedde amugumye because tugyafuuka taata we gwatabasobodde kubanga agenda kula naye. Mande abadde muyimbi oba? Mande tabadde muyimbi. Mande abadde muntu ng'ebintu bye badde talina kyayagala kukola naye abadde yakatandika okukola bamugulyako booda nga ye omuntu nebigaana. Kati Mande abadde muntu ali awo nga ye obulamu bwe abutwaza kubeera freely abadde muntu wasanyu ye nga ye tomubuulira ebyo kusimaye kuddaawo era wakutegeera nti gwe kyaliwe obeera kyaliwe ebyaddala. So abadde si muyimbi nga nebyokuyimba si byali nako tabyesembereza naye okubivula abeera ku mulyango olusi backstage ng'alaba Muganda wa performinga. Yaman nga tukyali ku nsonga y'emu omuyimbi Rema Namakula ex wa Eddy Kenzo munange naye avuddeyo n'abeera nti no yegatta ku bantu ab'enjawulo abavuddeyo okusaasira omuyimbi Eddy Kenzo olw'okuviibwako Omuganda we. Rema Namakula avuddeyo n'asaasira Eddy Kenzo olw'okuba nti no bambi Muganda we yavudde mu bulamu bw'enseenero. N'agenze ku Facebook page n'ateekayo obubaka n'agamba nti rest well Muzeyi Mande bambi Mungu akusso
musonyiwe byonna bw'atyo bw'avuddeyo n'ategeeza. Eyo nno bwe tuvaayo ate omuyimbi Spice Diana akikoze. Ono nno munnange agulidde abaana abali e Dubai tiketi. Abano nno nga balina okuba nti bakomezebwawo mu ggwanga lyattu Uganda. Ekibiina kya NUP kirina enteekateeka y'okuba nti nno abaana abasiraanidde mu Dubai munnange bakomezebwawo. Kaakati omuyimbi Spice Diana Bambi yavuddeyo n'abaako ssente zaawayo okuba nti nno wabeerawo ko abaana abakomezebwawo. Ensonga nno nazo bwe zityo bwe ziri erudda eyo. Omuyimbi Eddy yawe yeeganye ebyokuba nti nno asaba abaana ab'obuwala omukwano naddala abo ababa bamusaba kolabo. Katubeere nga tumukuwa. Amanya gange bantu Sumaya Shibangere kindeese wano kubanga mpulira amused. Nasisinkana mwami we 2017 Cape Hagen e Denmark. Ne tukola olimba lwe bayita akaloosa. Lumaze n'angamba ngule tiketi nzire Uganda tukuddemu tuluddemu. We yali ali wano ne tukola video. Nze napangisa zilenzi buli kimu, nze nasasula yatukwata video buli kimu, emmotoka yatutambuza buli kimu. I used my money. Mbali wano ndaba oluyimba yalufulumya okitegeera n'omuwala omulala kyokka n'oluyimba lwafumiza lwe lwennyini. Ebitundu bye yayimba byayimbye just ekyusizaamu bukyusa katono omuwala bye yayimbye. Naye nga chorus yemu, even the backups of my voices are still in the song. Naye byonna bikolerwa lwansonga nagaana okutuukiriza ekyo kye yali ayagala. Buli kadde we yajjanga nga nkubira amasimu ag'okwagala okunkozesa okitegeera. Nze nembeera nga mugamba munange nze si bwendi bwentyo. Bwe mbanga ompa luyimba kunkozesa then luyimba lwo lukole ki luleke. Omuyimbi ng'oyo simanyi oba olina ne kunyimba ze z'omanyi. Naye abantu bakozesa obunafu bwabwe okugamba nti omunene antuddeko. Yalina okuweebwa obudde n'ayogera ebintu ne biggwayo. Simanyi kati kigenda mu maaso akyayogera. Katonda nze yangagawaza mu kuyimba nti n'ennyimba nyingi. Anangagawaza omutima nti nkwatako, I give hope to the hopeless. Abanga alina evidence nti ku bantu baddu mu studio alina gwe yawa ssente, we shall pay in thousands times. Si buli kikere nti okigambako. Si buli muntu nti okuyakola. Wowe level gy'otakola ki? Z'otagambako. Kati oli bw'abanga, yes, I respect her in her beauty, but it's not my style. Nze I don't date musicians. Okay. I've been with Dream Girls, ngabali banyirira balinga bamalayika. I've been with the Juliana. I produced the Irene to an extent. I produced Babeti Pologoma Navala, and they did beautiful. Obanga bayisizaamu amaaso ndi bote baali balungi. And I meet angels day by day, but I know where to go if at all I want a girl. But at the end of the day, nze ngabe nyimba and what have you. When I'm your dad, and I say sleep in that bedroom and don't sleep in that one, you're going to give me commands. So as far as I'm concerned, you come to me, no okutapinga mu talent yange kubako obukwakulizo obuli professional. I don't take nonsense. If the people would want me to take nonsense, no. Making Eddy away, ndi perfectionist. And I'll die that because abafani bange believing and sileta bubblegum music. Akati we yagala nnyo nga ula yimba nnyo. Omwa yagala okuyimba collab ne Eddy away. Kwato bukadano bulete. If you want to sing with me, go wulira ngo ofirawo. Ate oyina kuyimba byenjagala. Kati boto yagala tojja. Gonye gere ali kusambe. Ni amagere nkyawonya manji. No, omukyala just being close to me, it's a degree. I teach you how to sing, I make you, I give you respect that I've carried for years. Just a girl, just Carol or Martha Nomlala, just stand with Eddy on the same stage. It's a tip. Bweteta mudobadde mulabi mulungi obale kwekumira ku Newspack channel katukusaba obaire nti no subscribe ku YouTube channel yaffe, liking a video eno kosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Ono wosinzira okuba nti nolaba amawulire gaffe tukubuzaako mu ngeri ey'enjawulo.